Libya mbatwaleko Egypt mbatwaleko abannaffe abaafiiridde mu kyombo nga badduka bayitira Indonesia bagenda Australia ne bapangisa akaato akavundu. Abaana n'abazzukulu abalina ekitimba kye bayita Al Jazeera kinnantakweka mwakirabye wadde ng'abantu si baffe nti ba Buganda naye nga bakaabya amaziga. Na buli kati emirambo egisukka oba abantu abafudde abasukka mu 1,000 bwe batyo tebannalabibwa. Naye ekyewuunyisa nti n'abanyoloddwa baagala muddeeyo ewammwe temujja kusala mugga. So nga ate gye baadde bavudde ewala nga gye basigazza okutuuka eri ku bizinga bya Australia kwe kumpi baabakutte bukwasi ne babazzaayo. Amakulu ensi yo. Omuzungu mu lufuutifuuti nga nze bwe ndi musomesa yagamba charity begins at home. Amakulu nti mwana mugimu ava ku ngozi. Kitegeeza ki eri ggwe Omuganda? Weewaana otya kubanga oli wa DP, kubanga oli wa UPC, na buli kati akalere katandise era olaala otoni yajja okusobola, era olaala otoni yateekwa okudda biri mu Buganda. Kyokka gwe ne weefa ebyanodde emabega. Mumbejja akugambye ebibyo bye bibyo, Obuganda bubwo. Syria ani yali amanyi? Abamu batugambanga mukadde waffe Kaggwa bwagambye mututamye mutandika ddi? Obusajja bwatandika bata FSA Syrian Army nga bulinga obusaaga. Kirizagaana Bashar al-Assad watuuse takyebaka. Ebibuga biweddewo bigudde ku ttaka mwenna abalina ebitimba ebya TV ebiraba. Naye bugambye nti kale oba bifa bife abasigalawo balisigalawo. Ye Buganda ey'enkya si yakwogera bwogezi bakadde bange, kubanga bali banyigirizibwa emyaka bw'otunuulira taata wa Assad yafuga 3 noono ali mu 3. Ye gyagala okwagala n'ogya Buganda n'emabega eri okutuuka bazze bagumiikiriza ne battibwa naye tebaali basiru. Nja batwala mangu ew'omugenzi Gaddafi. Oyo yafuga n'asiimula n'ebisooto n'akyusa n'enzikiriza eyalimu ewaabwe e Libya. Allah Gaddafi Libya. Nga bw'ova ku Allah Katonda dako Gaddafi dako Libya. Buli mwana yenna nga kyayimba nga oba oli affe twandiyimbye ekitiibwa kya Buganda. Baliriddawa Museveni bye bisiikirize. Omwogezi azze ayogera Buganda yatondebwa butondebwa. Uganda nkola eyitawo nga kisiikirize. Nagambye Buganda zibadde mmeka? Aboogezi bazirambikise bulungi era nga bazisangawo bazirekawo. Omuzungu yagenda. Obote 1 bw'atyo. Amini okulembera obulamu bw'okutuuka okufa. Obote 2 kaakati tuli ku Museveni awo nambuuseewo. Kaakati ekiro kyaleero Abaganda baga nti Buganda ey'enkyaga nti owaye ndowooza neetandika mu 2016 Museveni ng'agenze. Nedda etandise lwaleero oba yatandika dda nga tugisalira empenda. Leka kulinda 2016 ga nti ba leediyo y'Abaganda baatuga nti ey'enkya naye tebaatutegeeza nnaku za mwezi nti obanga 10 Ogwokubiri 2016 ye Buganda ey'enkya. Kale katugye nga tutwalira awo emyaka gino egikyabulayo 4 oba 5 Museveni agirenga atwaza. Nedda. Ekiro kyaleero nga tuva ku mpewo ye Buganda ey'enkya
be boogezi bonna kye babadde bakugamba. So tojja kugirowooleza Mugisha muntu. Ndiye kasitawo tulibaawo ne Mugisha muntu. Tulibaawo n'olwala otunu. Kozi ono wa DP ani omulenzi omuto? Maawu. Oba Besigye. Gwe nodde emabega nolowooza nti oligisangayo oba eri kusangayo. Buganda ey'enkya kiwanuuzo oba okiwulyanga philosophy naye yeeno ekutandikirewo ekiro kya leero. Aboogezi boogedde bulungi, ove mu byeddiini, ove mu byenjigiriza, ova okubeera bye twenyumiririzaamu ebitatugasa, otandika okusimba empangi omusingi ekiro kya leero. Nti bwe ntunula bwe nti laba nti Museveni taliiwo. Ani yali amanyi? Nze nina emyaka 53. Mpise mu magavumenti mangi. Naawe oyise mu magavumenti mangi. Ani yali amanyi nti eriyo akasajja akanaku nga ka Museveni nti kalijja y'abaffe kati bwe kagenda. Bw'obanga gwe Buganda ogirowooza mu 2016 naye ffe twagitandika dda. Kabaka yatukubira dde eŋŋoma bumu era nga gwe ate okyalinda y'endala. Kati kyakugamba be boogeze boogedde, tandika obukyayi. Kyawa Abannalwanda, kyawa bannamawanga bonna, oba bagenda bagende basooke batuviire tusooke tweyoze kubanga tebatwagadde. Nzaalibwa Mukono Kyaggwe, ndi musajja munna Kyaggwe, nva Bukoba. Kabimbiri Kikube Kasawo. Naye emyezi 3 emabega n'obutawera Kayihura buno bituufu basse waffe abagagga 21 nga n'ebintu tebabitwala kyokka Baganda. Nziramu Abaganda b'e Mukono twatuuse n'okwekalakaasaako nga kituyitiriddeko. Lwaki Abanankola Abannalwanda batusinza ne ssente tebabatta? Era bajja okuggyawo emiti. Era nga ggwe olinda Buganda ey'enkya, tandika. Omusajja ga nti Musa baamuvuma, amagunju ago tegaatuuka oba gaatuuka, musajja wa Katonda teyatuuka. Akugambe nti mutugamba tunaatuuka ddi tuli baasi, oba batuleetera obulamuzi tuli bamasayi. Buli omu alowooze ng'omutesitesi Lukoma bw'atutumye nti olwaleero bw'oba olowooza lowooza ku bigambo bino ebyogeddwa. Si byakusiika binyomo, si byakusaaga. Weeteeke mu kifaananyi, oli ddala mu Buganda eyeeyagaza, naawe odduke nga bali benkugambye, kubanga abaana baffe bonna badduka. Abaana baffe bonna tebakyalina kwagala mu nsi yaabwe. Olwo ye Buganda buno nga bujja bulya. Nguzaawo awo n'ebyapa babizanyazanya babicyanga anti omanyi bugezi nnyo. Bututta abaana mu masomero be baddokita batukuba empiso mu malwaliro. Abaganda baffe, Buganda ey'enkya tegenda kulinda 2020 no olwaleero. Kyova akugamba mbakkiriza otuwe emmere yaffe eya leero so si ya nkya. Ekirowoozo ky'olwaleero Buganda ey'enkya. Ennaku z'omwezi leero ng'ozitutte nti tuli mu Sabutemba, naye enkya bw'oba olima bw'oba otambula tunulako wala ogambe nti kinkakatako nze ntandise ntya. Twagala obwetongoze, twagala abakulembeze nga mukadde waffe Lukwago bwe yakikubye mu ddiiro kwe tuzimbidde. Teyakikoze bwa bubi. Twagala enkola gye twalinawo ekomewo so si kugunjaawo
waffe Abaganda tulina enkola eyaffe. Sebo Mumbejja nkinza agirambise ow'effumbe yakolanga kino. Nze sikayaniranga kukubeera kabaka. Sikayanirangako kugamba nti ate nfuuke wa mmamba. Emirimu gye tulina gitumala. Yenkola gye tulina okuzzaawo. Abakristaayo baga tuzukuke tuve mu tulo osima ebyakoze bitya. Gwe mulango ogw'olwaleero tuzuukuke. Abantu bakubiddwa omulanga, leediyo yammwe yeeno. Omuteesiteesi n'agamba amasiddi gawandiikibwe. Oba tolina maanyi gatuuka ku mpewo no ku intaneti oba mu FM. Ebigambo biwandiikibwe ebizuukusa bannaffe.